Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kubite FM ekintu buli ky'omuziki ekisinga tugenda mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero katulabe ono. Hello? Nze Mukunja wa BTFM mu ndobeso wangambye nkukubireko wabadde ogamba ki? Badde ntambula naye Kampala wenyimirira. Nze bampita Mukunja wangambye nkukubireko. Yesebo Mukunja. Kale okuwuliza sebo. Kale. Aha. Kakati ekinkubisizza sinadde kugambye nti nkwagala njagala okugamba. Tulina maama waffe. Taata waffe yafa. Aha. Taata waffe bamala okufa. Naye tuwulire mu ŋŋambo nti maama waffe yafunayo omusajja omulala. Naye ffe tugezaako mumubuuza timune maama waliwo ekigenda mu maaso. Maama tayagala tuddamu atukambuwalira yeebuzaabuza wateekawo embeera. Kati ngambadde nsaba ssebo. Omutuubesezeeko tulabe tumanye ekituufu kikyali. Ddala amuyina oba tamuyina. Bannange ogutali musango kati bwabanga amulina kati musango. Ffe tukuze naye tuba twagala tumanye maama mbeera kijali kubanga era walwala aba asumbu waffe. Tegeera. Bannange kati twagala tuzuule ddala ekituufu amuyina oba tamuyina. Bannange kati tugenda kulobesa maama tumuti. Twagala tumanye ekituufu. Mukama ajja kunenya gwe sinze. Tewali buzibu ne bwatunenya naye nga tutegedde amazima naye nga agategedde naffe ekintu kyakola tukitegedde tumanye ekituufu. Kale beera kutuva kukinta buli ky'omuziki ekisinga ku beat ifama dakika 17 zezakayita ku ssaawa emu. Katulabe maama. Halo. Mama. Wanji? Jebale. Halo. Ompulira mama? Nkuwulira munnange. Jebale. Kale simu. Tusonye okuzukusa kumacha kuno. Maisha bakoze. Nkanze n'obwesa. Wanji? Twekanze simu y'okumacha enkanga. Kakati anti ffe tukubye kubuuza ku ssente z'abakadde zikutuukako. Ssente z'abakadde? Tofuna? Sizifunanga. Omwami wange yali akyaliwo era tetwazifunako. Ate nga ye yali mukulu nga nsingako. Kakati wali badde oligestalinga n'omwami? Omwami yafa. Omwami yafa. Omwami yafa? Ofunayo omulala kubanga onaani gw'onaawuliriza naye akaleediyo. Mwana wange. Bizibu. Kubanga zino ssente bajja zikuwanga ziwerako ng'olinako n'omuntu wakuli wano ku luwuzi. Mwana wange. Ebinaku biri wangi netiwako bebadde ki? Namufunako ko. Naye maama ab'ennaku zino. Bayaayi. Wali ofunye nga omukulu avuddewo wali ofunyeeyo? Nali nfunyeyo awo anti baŋŋamba mbu bw'osiifune n'omugongo gujja kuno. Naŋŋamba kanfuneyo waawo omuntu. Naye maama nnyabo. Nga bwajja awo kyuka eno n'afuuka kyuka eno n'afuuka kyuka eno mu buliri bwange. Mu buliri bw'omugenzi mu mwali. Ate kakati gino emyaka egyange mulungi. Abaana bazikulwa nambuuza omunyeero.
Kyuka eno nafuuka Kyuka eno. Maama Kyuka eno nafuuka Kyuka eno. Kabuzi nafuuka Kasima. Kabuzi Kasima. Kabuzi Kasima. Bannange. Oba be wafuna be bakyamu. Tebaali bakyamu. Naye bavubuka bonna bonna bonna. Ayagala akuwunzike olw'olumala okuwunzika olufuluma bweru nti ate emmotoka esipidde mu lujja. Ate mpaayo etaano. Akuwunzike mu nsawo, akuwunzike ne mu buntu. Kati awo olabika ojja kuligestaninga wekka kubanga ekintu olabika wakitiira ddala. Mwana wange okole. Kati tukoze tutya? Onzijukiriza nsonga ezo. Onzijukiriza nsonga ezo mwana wange. Ate olina okufuna kuzaabakadde. Esente? Tebafuna ali yekka, bafubawo abampeta. Naye naawe tujja kuyitayo kati kandabe omuntu anakuligestalinga. Ajja kuteekawo erinnya ly'omwami we yafa naye ne batateeke. Yateekewo oyo Salongo wange. Yali amanyi nga byamanyi bwankwata. Oyo bateekewo. Aba ateekawo bya Salongo wange. Oyo ateekewo twali tukulanye nga yamanyi bwankwata. Naye ono Kyuka eno, kwata eno, Kyuka eno, Kabuzi, Kasima. Kale maama. Jakuddamu okubireko. Nakajjo. Wasiibye. Nnyo. Wuzo okyagirina. Ate kati ki oninjula kino edda nkyagirina. Oginywezeza? Nze munange nalabye egira nenginyweza amatu obeddanga gadde biweddeyo ebintu byo. Biweddeyo. Kale ebibadde. Kakoko maji. Nze sina kyempulidde. Wuzo okyagirina? Nnyo. Endobeso mugiwulidde. Omwana abadde ayagala kumanya. Musaide emu oba endala yinza okuba omutuufu oba musaide emu oba endala yinza okuba omukyamu. Naye singa afuna ku ndwadde zino ezitutabaaza ng'abavubuka nga temwamanya mumanye taata mumutegeere nti bafa bwe bibadde badde banonya taata waabwe. Tobiwulidde? Mukunja ndakakyamuti mapala okuweereza nabala Mukunja osokola tojja nagenda mu ggulu awaye Kabuzi Kasima Kyuka eno. Nakakyo assalamu alaikum. Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatu. Awula bannange naye nga kasita maama babuulidde amazima n'abadde anoonyereza n'akimanya nti maama ekintu yakiggala baagala nnyo Amina na Bale Dubai. Naye omwana oyo saagadde kintu kyakoze maama we nze nga nze Mama Desire nkivumirira. Mwana gwe wandigenze maama ne mutuulanga mu abaana ne mumwebuuliza kati ofunyeemu ki we balituweereza b'emikwano. Abaana nabo batuleke baleme kulondoolanga nnyo bitabakwata kuli yafa agenda kudda abaana atuusa ddi naye ne banonooza buli kamu kabeera nakamanyiyo omwana ebyo biba bikwata buli omukazi baamulabula nti ayinza okufuna obulwadde bw'omugongo bamuleke oba amufuna oba tamufunye oli abeera teyakyala. Tulidde nnyo muuko abokulandisita ababoodaboda bawakanya Endobeso eyo bwefufuulufu ze Mama Fadi ku Lukuli Road. Bwe batuukako balikimanya. Baweereze Samasa. Ono Ssemuwemba ku kyokutaso. Maama omwami yamugoba dda. Abasimusi mwazide mukya mikwano. Maama yakalozaako. Y'abaana nga kyabakadde beewumuzeeko kubanga bafiiriddwa abazeeyi baabwe batuulewo nga kuzaaba bazzukulu kati bino bye batuuseemu Kakima naye kale abaana bakitegedde nti maama waabwe yaliko n'omuntu naye ate byagaana Naume najeera bale nnyo Naume mukadde alabika yafuna muvubuka n'asooka amulaga simanyi Kabuzi simanyi Kakima naye bannange si katono akukutula yinjini mukadde amusajja amutenda ng'embuzi etenda enkuba wabula ye yakoowa ali mu litayadi kati ali litayadi Mama Linda ekawuko Mama Linda
aha tuli ku kizibu obuzibu nze sibiwulidde kuti wawulidde anti nabadde nzigadde amatu kati mpulira bipya banaye maama oyo maama yeekuzeeko banamubandula ne Omugongo mbu Kabuzi simaya kakima simaya biki maama alimba banaswaza n'okuswaza ebale kuweereza ono Jennifer timu no stress bannange Mukunja mwade mugenze mu zoo omwade mugenze mu Lufula lwaki ogamba Lufula anti mpulira enkima nempulira embuzi nakachwa nji omwana abakyala buno muwala yazze ayagala okumanya ku relationship ya nnyina kibi oba kirungi kubanga mpulidde Mama Desire Maya ng'agamba yetakisanyukidde naye ng'omwana akugamba nti singa alwala ajja kulwalirira ffe ye twagala tumanye omuntu gw'ali naye afaanana atya yaani waliwo ebyensonyi newankubadde nga bikolebwa ng'omwana teyeetaaga mbimanya naye nga gyebiri ate waliwo n'akamanyiiro n'obutamanya woolina kkoma omwana asigala nga mwana ate omwana asigala alina okuba nga abamaama w'ekitiibwa oba kiki oba kiki wewola bagamba omuzadde takola nsobi kati ono omwana kizibu kizibu kati obadde oyagala abeere mu relationship ne taata gwe batamanyi anti kakati omwana si yakakama mu bbanju ya taata waliwo wootuuka ne gw'ozadde akkubira engoma n'ozina ati Mukunja omama ajja kugera ekiseera ekituufu abagere baana bange nakumbya akamere mujje mulabe kitabu tuli bantu bakulu baabo bafu